Abavubuka ba NRM emubende nga bakulembeddwamu omuduumizi waabwe Godfrey Mugambe basinzidde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza e Kasambi ne bategeeza nti ekyabasenza okutta nnyini ttaka Nava ne Bakayizzi kyabakubye wala. Ndi munyiivu n'obunyiivu n'okusinga bwe nali nanyiiga ogwasooka okulaba nga abantu batandise okwetta. Pulezidenti wagamba gwe saava Nava yafudde. Nava bamala okufa batandise okukwata abantu ba bulijjo bano abantu be balonda NRM. Owajja wano mu kampeni za 2021 nga tuli ku Mayor's Garden wasuubiza billions 8 okugulira bannamubende ettaka ne twebuuza abantu batandise okufa batandise okutta bannaawe His Excellency sente zaali nyanfudu. Omwogezi gw'ekibinja kino Mugabi Matiya aweze tisinga mwami Museveni takola ku nsonga zino bagenda kuleka abavuganya begiriise ng'ekigotte entula emubende anti abantu baweddemu essuubi. Tugenda kujja road block wali ejindi yetwasawe n'abakazi ab'opposition bayingire toddamu tujuliza kigambo kira kyonna boboganya okugonjola ensonga z'ettaka. Opposition tugenda jiwa omwaganya eyingire mu district y'emubende egiwambe no giwamba kubanga abantu essuubi libaweddemu. Abamu batuuse n'okugyamu ebyambalo bya NRM nga balaga ennyiike n'okuvumirira ekikolwa ky'abasenze. Nyina ennaku nyina amaziga mukyala munnange yafudde NRM njaga zaaki. Pulezidenti Museveni tukuwagidde ebbanga ne tukaaba ne tukola ki n'otusuubiza ensi n'eggulu bannamubende tulondera ki Nava bamuse gwe saava oliwa otukaabiza amaziga ng'abakyala ng'abakitulagewa mu mubende wano nyina ennaku. Abavubuka bano bagamba nti kati bakwatibwa n'ensonyi kuba mu kalulu akawedde NRM yakakasa abantu nti yalina enteekateeka egulira abantu ettaka kyokka n'okutuusa kati mpawo kye baalabye nga ne ssentebe wa NRM Mubende Meja Joseph Kakooza tayawukanye nabo. Jajja tukusaba jangu oyingire mu nsonga abazzukulu bwe tuli eno butuufu tukaba naffe tubulwa engeri gye tugenda mu bantu abo okubakkakanyamu emitima ng'olaba abantu bali mu kwetta bwesi. Jajja tukusaba okuyita mu ONC jajja saasira otuyambe land fund ejje mu Mubende naffe tufune ku kusanyuka naffe tweyagalire mu NRM nga bwe twawa akalulu NRM. Tukusaba kusenteza land fund osobola okugulira abantu b'ekirwanyi ettaka lino abantu basobole okuddako batuule bulungi. Kaweefube waffe okufuna omwogezi w'ekibiina kya NRM Emmanuel Dombo okwanukula ku nsonga z'abavubuka bano agudde butaka anti essimu ye tebaddeeko. Mu kalulu akawedde disitulikiti y'e Mubende y'emu ku zaasinga okuwagira NRM mu Buganda era nga n'abakulembeze abaasindikibwa mu paalamenti bonna ba NRM. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Wummuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda e Mubende mu Kasanda District. Ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo, gym, sauna ne steam bath, ebisula ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna, ekyennyanja ekiwoomu, embuzi, omuchomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano. Tulina ebyokunywa byonna. Tulina DSTV w'olabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi w'osobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri. Gweyagala okubuukinga kuba ku 0772435422 oba 0200906922 jangu ku Hotel Bafana International e Kalamba ozze bujja obulamu. Nze Aji Abdul Bisaso nze director wa Highway Secondary School Kiganda. Twagala okwebaliza ddala abazadde baffe abatuwa abaana era abazze batuwa abaana ebbanga lyonna n'abayizi baffe twagala obbeebaza olw'empisa ennungi ze balaze ate n'okusoma obulungi obutaswaza ssomero lyaffe. Omwaka guno abaana baffe ng'emyaka emirala wezizze giba era be baasinga mu bibuuzo bya siniya ey'okuna ey'omukaaga mu Kasanda. Ku siniya ey'omukaaga twafunye abaana abagenzi ku government sponsorships ku national merit y'omwana omu ne ku district quota abaana 6. Mu toto tufuna abaana 7
abali kati ku gavumenti abagenda okusomera mu universities za gavumenti ku ssente z'omuwi w'omusolo olw'enkola yaabwe ennungi. Twagala n'okukoowoola abazadde baffe abatanatuleetera baana, tubasaba muleeta abaana ku Highway Secondary School Kiganda. Essomero lino lisomesa arts ne sciences, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abava ewaka n'ab'ekisulo. Tulina kaliculamu zibbiri, kaliculamu empya n'enkadde ate ne kaliculamu ey'ebyemikono, kubanga tuyigiriza abaana okusiba enviiri, tuyigiriza abaana okutunga, tuyigiriza abaana okukola ebintu nga liquid soap n'ebintu ebirala bingi. Tubayigiriza kye tuyita urban farming, omwana okulimira mu buveera, okulimira mu bikebe, n'abanga ava mu ssomero nga naye alina ne kyeyeeyongerako, kubanga twakizuula nti omwana okusoma obusomi eby'omu kiraasi nga talina kya mikono kyagaseeko, oba oliawo ayinza okuviiramu amangu mu ssomero n'atabaako kyeyeeyongera mu bulamu bwe. Tusomesa abaana ebya kompyuta, kubanga twakizuula nti omulembe guno gwe tulimu ennaku zino gwa .com, omwana alina okuba nga amanyi ebikwatagana ku mutimbagano. Kyobola banga wano ffe kompyuta eri kompaluzale, omwana alina okugisoma saakira ava mu ssomero ng'asobola okunyiga ebyuma n'obikozesa bikalimagezi. Tusomesa abaana amasomo ga sciences n'aga arts. Mu sciences mukimanyi bulungi nnyo nti wano twekansa, era abaana baffe bakolera ddala bulungi amasomo ga sciences ago. Kyobola banga tufuna abaana bafuna ziddi wano mu chemistry, mu biology, mu physics, mu kubala n'ebirala. Njagala bategeeza nti mu masomo ga arts nago tetuli bubi, kubanga mu ssomo erya history omwaka guno oguwedde abaana badde sini ey'omukaaga mu Uganda yonna twabadde namba 3. Mu Uganda yonna mu ssomo lya history mu A level twabadde namba 3. Ku baana be twatuuza abaana 6 bafuna A, abaana 5 ne bafuna B. Ekyo kifuula ba namba 3 mu Uganda yonna. So twagala okwenyumiriza mu bazadde baffe abatwesize ne batuwa abaana, era ndowooza tubakutte bulungi. Ebisale byaffe by'essomero bisoboka olw'ensonga nti omuzadde ajja ne twogerezeganya ne tulabanga buli tujja mu nsawo y'omuzadde. Abaana baffe tubaliisa bulungi, kubanga menu yaffe ekyuka okusinziira ku lunaku, era buli lunaku luliko menu yaalwo ey'enjawulo. N'ekyo tekitegeeza nti emmere yaffe esinga okuba ey'amakulu mu masomero tetugirina, ey'akawunga n'ebijanjaalo naye tugirina, naye nga menu yaffe ekyuka okusinziira ku nteekateeka yaffe ey'essomero. Obukuumi bw'abaana nga bwe mulaba essomero lyonna lyetoolodde bulungi ekikomera. Tukuuma bulungi abaana baffe, kubanga ku lunaku nga zino eza wiikendi tutera n'okubasanyusaamu nga tuba entertainment okurefreshinga obwongo bwabwe. Twagala nnyo okubategeeza nti by'emizannyo twekansa. Mujjukira nti mu Kasanda district ebikopo byonna ebina ebya district eby'omupiira ogw'ebigere ogw'abalenzi n'ogw'abawala, okubaka n'okubaka okw'abalenzi, byonna ebikopo ffe twabitwala bina ebya district era tubiyina. Ekikopo ky'okuyimba ffe tukirina, ate nga buli mwaka tamu ey'okubitera okutegeka empaka za MDD. Abazze mutugoberera mutulabye mu by'okuyimba tetuli bubi, era tuli basanyusa ne ku mikolo. Tulina ttiimu ekola ekyo, tulina amadiini gonna, buli muntu yenna mu ddiini ye tumuwe ekitiibwa. Eravulanga ku ssomero wano tulinawo omuzikiti, era tulinawo ne church ne chapel weeri, nti buli mwana mu ddiini ye asaba n'atuuka n'ayogera n'omutonzi we. Tulina abasomesa amasomo gonna ate nga bakugu bali qualified, n'emizannyo gyonna omuntu gye yali yagadde tugirina wano, both indoor ne outdoor games.